Amanya Sergeant Joseph Salongo Ssentongo Joseph naye nze natandikira mu Fedemu ti omusikala abane ennamba ennamba ya Fedemu yali 36 okay ya Fedemu gati yeba teyaliko kintu kyonna yali just number nali private na fuluma ndi private okay akati ene mwenala ennamba eri 21,981 abiri mwemu mwenda kinana mwemu RA naye nafunawo ne lieutenant mu kinana mu munana naye lwakuba yalimu omuvuyo bakama baffe abamu abali batatwagaliza se bonna naye abamu babeewo akavuyo awo nakyankalanya embeera nekolaki kale nti ensobi gye nakola singa namanya ennamba yayo kuba nti bwofuna eya officer ate ennamba ekyuka kati sisobolaga nti ndi lieutenant nga n'ennamba eyo sigikola ki togimanyi ate olwo obanga alimba obulimbi naye nga nagifuna butereevu kuba nti nanka sigwojeebwa kale nti bwe nti omulumpimpi Sergeant Joseph Salongo Ssentongo Joseph nsanyusa okulaba okusookera ddala njagala tutambule nga bwe kiri nti tugenda kutambulira nnyo ku Fedem njagala tutandike otubuulira amagye gano gayingira otya gakusanga wa oba obuyeekera okutwaliza mu kubongo obwo bwali buyeekera NRA eri Fedem eri UNR biki zonna ziri eri ekintu nga kiri awo so gwe oyingirira wa bikusanga wa obuyeekera buno bwe twogerako kakati obuyeekera buno wano wentudde kawalira se bwe buzaale bwange kuba ndi mu busiro tuli mu busiro naye nga obuzaale nzaalibwa wano Busujju ebiseera ebyo yali disitulikiti y'e Mubende nga tebannabagisalako naye kati baagisala eri Mityana kati Busujju kiri mu ggombolola y'emaanyi mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka kati Busujju ewaffe ekyalo Mayirikiti kati nze obuyeekera buno bwajja ewaffe mu 82 kati obuyeekera mu kujja mu 82 muzeeyi wange yali Mayumba 10 naye yava mu nsi 82 gwe wali osuumuuseemu nali mu myaka awo nga 12 kuba nazaalibwa 1968 ogwokubiri nga 8 kati nali siweza myaka 13 kakati muzeeyi nga Mayumba 10 muzeeyi Mayumba 10 Mayumba 10 wobote kati nenkola ya erosi kati eriwo bwogenda okulaba kuva dda yaliwo naye nti ate eri yayinja bufumu nga Mayumba 10 oyo mu bumpimpi era baabalanga nnyumba naye nga muzeeyi wange yali wa DP butereevu kati omwami Bakinsokoola yali chairman wa UPC nga waliwo omwami bamitanzi endoza kali bonna baava mu nsi ye yali wa muluka kati muzeeyi basooka ne bamuwa obutongole n'agaana naye nga tayiza ga mukama wo nti ŋŋaanye naye nga yali amusoobooza kati n'amugana esibusobola n'amuwa Amayumba 10 naga ate n'agaana emirundi 2 kakati obuyeekera bwe bujja ewaffe fe twali nga ekibanja kikoona ku kibira ewaffe ekibira kyali kinene lwakuba kati babisaanyizzaawo kati olutalo naye tebasookera bayeekera ate ewaffe awo basookera wano mu Ssingo waliwo ekibira bakiyita Kajjondwe naye nga tuwulira tewali abayeekera eyo kati bagenda okujja ewaffe Busujju baali babakubye ababajje wano emawokota wano nga Kayira bamukubye kati ne bajja Busujju nga mu bumpimpi bazze kuddamu kwezimba buki buto kubanga yogo kwega nti mu bumpimpi kwali ku pulaninga nga beejenga bali bezza buki kati buli mukulu yenna kabeera omugenzi Kayira sirina gwe saalabako kuba nti mu kiseera ekyo kakati tuuli awo yabalekula bali mu Ssingo naye mu kujja Busujju Afande Kasirye Gwanga oyo ye yabaleeta kubanga ye enzaalwa y'Emityana kati yali amanyiyo kati olumu twali awo
saawa zaalinga nnya emmundu n'eryoka enyooka nze ng'ogyeko okuwulira ku mmundu y'Abatanzania naye kwe kuwulira ku mmundu nga bwekola ki emmundu n'ekisaasira ekyasira ekifuuka kwe kuwulira ku masasi kati ziwera ssaawa eyo nga 7 eyo babakubanoze bagaa tuveeyo mu kibira kuba baba bakuba basingamu mota bakola ki kati ne bakubagana nabo kati mukubagana abayeekera basinga bali amaanyi kati ate ne basenguka kati mu kusenguka bajja mu kibira waffe ebusujju ekibira ekyo bakiyita kasa kati tutandika okuwulira ti muno mulimu abayeekera naye nga bwe gyetwali nti ffe twali baana bato ate abayeekera batambulaga kiro emisala tebatambula kati ng'ate omwana omuto ssaawa 2 emu oba oli mu nnyumba kati naye nga bano abakadde baffe bano oza bo baabalabanga era nga tetukkirizibwa kubaako mboozi gye tunyumyayo kwagala n'ebintu ebyo eyo buyeekera kuba abayeekera bano balinanga enkola nga bwe bajja balumika babeera ku nnyumba ne bawuliriza biki byemukola ki bemwogera naye nga tubawulira nga bayitawo ekiro ekyo kati nze omukisa gwe nafuna waliwo omwami baali bamuyita Kawuki naye yava mu nsi yalina ennimiro naye ng'ate erimu kumpi n'ekibira kati tugenda okugendayo twali tugenze kuula bijanjaalo tusanga baasimye muwogo tuga baki abaamusima ye teyanyega naye nga ye abamanyi kati tuba tuli awo tuli ku byaffe nga bazze baali bana n'emmundu zaabwe be baayogera tetwabikola ki tetwabitegeera kuba baamuyita ne badda ku bbali ne boogera byaffe tugera maaso n'emirimu gyaffe kati bwe yakomawo n'atugamba temwogera kyemukoze eki kyemulabye ye ate onoyogera otambulira twatambulanga obeera waka kituufu naye era ne baluga temwogera bwe twakomere tunyumizaako bamuzeeyi kyowaaye nti tulabye ku bayeekera amabive ku musiiki temwogera etukita kaakati wayita ennaku ntono olwo batandise n'okutweyoleka bajja babeerawo awaka awo tunyumya nabo oluusi baba n'ebikapu byabwe tebitukwatako kati abayeekera bano baayinanga bambega baabwe nga naye n'amagye gali galina bambega ate obuzibu nti ono owayuso no kakati olw'ensonga nti ono omwami Bakinsookola Lukiramani wa UPC naye twali twawula bwawuzi byalo oli abeera ku kyalo Jjinja ate ffe tubeera ku kino kyalo Mayirikiti kati ng'amawulire gonna bagalina kati abakunga abaami be ab'emiruka bano abatongole bamayumba 10 bagende banoonya abayeekera kati naye nga be bagenda okunoonya ate bayita wano waffe olwo basigadde nkiwulira kati bagenze kubanoonya kati mu kunoonya batandika okusaawa ng'olalesa amagezi basaawe ekkubo nga bali wa mita nga 6 tulabe bwe banaayingirira nga bajja kubakola ki kati basiiba basaawa bwe bino olaba birabe owulira biwulire ebyo nga nange tonnaba kuyingira sinnaba nkyali siviliyani olwo 82 awo guggwako awo kati mu kunoonya abayeekera abo bagenda babagwako kubagwako bagwa ku mwami Yiga omwami wali lefutinanti kyennamanya nga nnyingidde naye ng'omwami omukyotala lefutinanti mu magye gani omwami wali kuva mu magye ga Amiini kati awo omwami oyo balabika ndowooza be bano abagira mu gurupu y'Abatanzania abaakuba Obote naye ndowooza engeri gyekiri nti ate ye yali Muganda n'alaba ebitatambula bulungi ndowooza n'ajoyininga bakayiira bano kubanga ffe okujja ewaffe ebusujju yali Kayiira FM nga se FEDEM kati nga bazze mu kwezimba ebiseera ebyo yali UFM ate naba kufunamu FEDEM temunaba kujjamu njawukana kubanga FEDEM yavaamu FM kituufu era ne mu nkola entuufu wonna maaso awo nja kutwalawo bannayuganda FEDEM ne FM tewaliwo njawukana teyaliiwo bw'ogenda okulaba entambula yakyo tujja kutuukayo kati banoonya abayeekera kati naye ng'abayeekera bano beetemamu gurupu 2 wano ewaffe balinayo ditaachi waliwo era n'akatundu akalera LCM naye ng'ebira byesudde naye nga balinayo obadde oli kuona yalinga omukyotala babagwako kati babagwako 2 kati babakwata
babagamba mmenga tetubamanyi muno kubanga ebintu by'omu kyalo muba mwemanyi ate oli mukulu wa Nakali chairman wa UPC ate enzalo ya ku kitundu mutaka mulupibi mutaka kakati aganga tetubamanyi mwe bayekera tetuli bayekera naye mu kubabuuza ebyo nze saaliwo wabula muzeeyi embozi yaginyumya ng'akoze eki ng'akomyewo naye ng'ate gwayogerako omwami tubalaba bayita waffe kali ng'aba bagamba tubakutte kobbo nti ffe tuli balambuzi tinedda mwe bayekera tuli balambuzi kali babaga kubera tuli balambuzi ti mutunuleko mu kamera buno mulaba abazungu abakola ki abali muno kazi ate bali abantu b'ekyalo olubani abalina kamera abayekera bano be bakutte babagamba tuli balambuzi so batunuleko mu kamera balabe abazungu abalimu kali bali abantu bedda sibagireze bugezi ekyamaze bekamera tebazitegeera webuuza abazungu ate balabe baaki bano balowooza mu Cuba kituufu kyali Cuba naye nga tebamanyi kamera kali nga babeeka kye baagala kuba bifaananyi kati nga bano batunulamu balaba abazungu abakola ki abalimu kumbe babakuba ebifaananyi babamala bakuba ebifaananyi ng'emisinde gibeeyimirira abayekera nga nabano bagoba kale mu kugobako bali nga bayingira ekibira ate omusirikale ate muyekera ye mutendeke bano nga kobawo nga ayomba tuba tuzikutte ekimaze obukibira duse kakati enjawukana yaabwe awusaamanya nga bava ku mirimu gya bamuzeeyi baffe kati muzeeyi akomawo anyumya emboozi eyo anyumiza maama ffe abaana abato mutabanyumiza yetulumika muwuliriza kakati wayita ennaku zaali 3 tuba tuli awo ssaawa nga emu ey'ekawungeezi ng'omusulu gw'abayekera balumbye kati nga gye bayitanga ewaffe ffe twaluna tuba bali ku byabo kati nga batuka muzeeyi bamugane kati essaawa zino nti oli mukwate muzeeyiwo musomesa oli muki nti ate kiki bakama bange wagamba nti totuwagira kati ate gwomu mwe mutulyaba olukwe mukama wange mukasi yenyini yakamandinga kali gaga mukama wange mukama wange nze nasobola kugaana nga mukama wange nonye tugende tukole naye nze siina mutala nti bino ebifaananyi si bibyo bonna bikola ebiri ebifaananyi byonna timukaba ebyange naye ne muzeeyi we yaliko yali mayumba y'omukugwe baakuba ekifaananyi y'omukugwe baagamba okulaba abazungu yatunulayo naye alaba baki bonna nga bwe bagenda okukola omulimu abamayumba 10 kwaliko ba mirundi 4 abatongole kwaliko 3 n'ow'omuluka omu ne mukama waabwe kiyabaali wa UPC bonna baakuba ebifaananyi kuba bonna baatunulayo mu kamera awo ndowooza bano okuba kati mutule mu kamera engeri gye bali nti baali beesudde ndowooza basobole okubakuba obulungi batoyiza kuba basembere wamu waawo ne bwokubayo kimu kimala bo baayagala bonna babakole ki kakati balina ebifaananyi byabe nga 3 naye nga bonna bali okwo kati nga yeewozaako banenze siina buzibu muyita wange wano singa nabadde nnina obuzibu nani badde mbagamba bali wali naye lwaki nabatutawala kati bagenda okulaba nga omusango n'agusinga alabika talina musango nagamba siina musango muyita wano mulya wano ebyokunywa munywa wano era muyingira ti mu kibanja kyange sibalinaako buki naye nange malisobola agana mukama wange akoze eki antumye ne balaba nga kituufu kati oyo ne bamuleka naye mu kumuleka awo obutiitiizi buno tetwagisulamu twaga bayiza okudda akati nga tugifuluma twayitana mu manju ate era si butiitiizi kyekituufu nga tuyigira ebiteete kati nga tubeereyo mu nsiko yaffe kati nga balumba omwami ow'omuluka oyo banzigiyo oyo kali wano okuva wano ewaffe ero size ebyalo bwesudde mulimu obwalo yalo kali akaffe bayitawo kisoko wali wayitawo obukola naye ero si ndala bamusanga yalina emikolo ino egyabajjajja gino nga zivuga kati nga bamunywesa nga bamugamba kakati gwe nti mwe mutulyaba olukwe naye tebaayagala kutta ndowooza engeri afande kasiri eggwanga ekiri nti bamuzaala waawali katakala kati nga teyagala nnyo okukola ndowooza kinaalumya nnyo abantu kati nga basooka waliwo omukomago ogwo guba muti gwe bateekawo wansi abantu abakomaga embugo nga bakola ki
abamu bagumanyi kubanga tulina kuzuza abantu bakyamanyi byamikomago kati nga bamugateekawo obugere nga basooka bakuba babubeteeta bonna naye engalo zonna nga bazibetenta kati bakola operation yali nnene naye abamu baababula ani gwe bakuwona bwe batyo oyo w'omuluko oyo nzigiyo oyo kati bano bonna balina okubanoonya naye nga bomanyi nti bano nabo baali abayusi nabo babanga mu kwekweka ekiro basula mu nsiko kubanga baali bakimu nti obyekera bukola ki kakati nga babanoonya nga babula ono ye omwami ow'eggombo gundi ono chairman yali muzibu nnyo nga ye tasula mu nnyumba nga bw'ayingira bw'ati ayita mmanju ng'alina akasali n'emmundu kati nga bamunoonya nga yabalema kati ng'enkeera gafuluma kye baamukoze amubeetense obugalo nga tudda ku byaffe ate bwali tennaku mmeka amagye ekifuuka ekirala kati emmundu nefuuka emmundu bakuba mu kibira babanoonya mu kibira naye nga okusinga amagye gano bwe gayiikanga nga tegatera nnyo kuyingirayo gasingayo mota basimba zimota ku lusoli basingayo yabasumira zi 14 years kati olumu nabo nga bayingirayo ng'abayikira bo babakuba era lumu waliwo babakuba ne batta komanda waabwe kati ne biddeyo ne bigamba nti abaikira tubakube bonna baweddeyo ne biddeyo kuba nti baavanga Mpigi n'abamu ne bava e Mubende n'abava eno e Kampala kati ng'agamu bagayiwa eggomba we bayita mu kasooli awo era battirawo nnyo abantu bangi kiseera ekyo kyonna tonayingira sinnaba ndi civilian owuliriza muzeeyi byagamba naawe otunuulira ogoberera ndaba kaakati olwo kati ne balina nga mbeera yakudduka kati bantu badduka efuuse danger zone kati ffe engeri gye twali abaana abato twalemeramu mu kyalo tugamba bwe bajja nga tukola ki nga tudduka bwe bagenda nga tukomawo kati ne tusigala ku kyalo twalinga abantu nga tuli buvubuka bwana twalinga nga mwenda awo naye nga tulinamu obugulupu kati ffe nga mu kusula naffe tusula mu nnyumba tusula mu nsiko kati naye nga abayekera bano ekiro bo batambulanga ne banaaba opi ku makya kati nga bamanya ne bwe tusuze ne bwe musuze mu kifulukwa babalabula nti abasajja bazze ne mudduka ne mukola ki ebisajja ebyo bo tebyalina enkola zaabyo nga byo bifaafagane wano awali olutalo kati nga ne bwedduka ne mugenda ngeri nga mubalengera nga bo tebabalinaako buzibu naye nga wano awali olutalo awo kati woba oyekera owagira bekera olina okusalibwa ate woba owagira UPC nababekera bakolako ebikozi kati nga kiri awo kufana kuwona kati tugenda okulaba embeera egaanye kati embeera bwegaana bannange ne bayingira obuyekera kati nze nesigala nga nsigadde bwomu eŋŋamba naye ate kaakati so ku kyalo olwo ewaka obeerawo omwolwo ati olwo tubeerawo bwomu naye nga n'abakasibi tetubeerawo byakucekingamu n'obula mubaza ne mubula bwe mutwe oluusi ne mufumba ekyokulya kyammwe kuba emmere yabanga nnyingi amansuku zaalingawo ng'emmere empitirivu kati ne mulya bwe mumala okulya mubeera mu nsiko kukettaketta olwo naffe twefudde ng'amagye naye nga tuli basiviliani kati nga n'abayeekera bano batweyambisa mugende ekuwali mulabe ekikola ki anti muba mukulingiza amaaso gabeereyo olaba ajja kati nga bwe tolaba muyeekera olaba musirikale w'oboti kati ndaba embeera egaanye nenga nja kuyingira ati waliwo omwami musisi omwami yali saagenti kati mugamba omanye ekiriwo nti ye nange njagala kuyingira ate bayita waka naye nange nali manyi nga toyinza kwetwalayo era nga bayingirira mu magiyo tikale nti ija kukulaba edda tegeka ebibyo tugenda kuyingira ate nteekateeka biki nalina mpale ne lugabire olwo naffe twayiga ennyambala tulinako obukobakono empalo ogifungizaamu buki twabitanga buggata kagamba beera sitadi bayisawo yonna kudduka 10 nga tegeka ebibyo ate nateeka gye nalina ngoye kati akomawo kawungeezi nga tugende naye ngamba naye nti leetayo akasefuliya kati engeri gye bwaliwo awo nfunayo akasefuliya kaki nze simanyi makulu gawo naye akasefuliya akatonotono kazi ye sowaani eyokuliramu kati tukola kitugenda bwe twatuuka twatambula mu kibira omwe pakabanga kanene kati tutuuka kukotagaali ye byayogera nabyo nze saabikola ki olwo buwungera nga tuyitawo nga tugenda kati bwe tugenda weyanzigukiza balinamu buditaaki balosi yali emu naye nga balinamu buditaaki
kakati nze banteeka mu palatuuni yali palatuuni saajenti palatuuni 2 mwami Sozi twamitanga Sozi Mutalamu era ng'omwami oyo yali walwali nnyo ng'alina kino ekimundu ekikuba enkofu kibeeramu amasasi 2 naye nga ye kyayagala kuba emundu balina ntono naye nga ye kyakola ki kyalina kati nga nkomawo ate ku bakulu abo baaliyo titaki mwenatuukira osiwa training wingi Afande Kasirye Eggwanga agana school of combat mwatuukira mwenatuukira naye nze simanyi training wingi kati ng'eriko twayisiiwe Afande yali erinnya dijjukira awo mwalimu Afande Dadula yali second lieutenant kyenawulira ng'akola nga admin officer aliyo Afande Mbabazi yali lieutenant omwami yali mukiga nga twayisiwa Afande Kasirye Eggwanga kati nga n'oyo omwami omweru oyo yigali lieutenant nga naye waali awo nga mulimu Afande Kasasa yali instructor nga Sameja nga nono Afande Kalati naye yali Sameja naye nga yakusomesa ku ngufu ye nga ye kakati bano abalala bano amadala amatono abamu nga bapalatuuni saajenti kati maali mudita palatuuni 3 palatuuni 1 palatuuni 2 ne palatuuni 3 nga balina mu nedikota eyaba officers mess ne saajenti simesi kati itaaki eyo training wingi yaliko ate egigaadinga ekuma training wingi nga bagiyita Zebula naye ng'ate yo yeesudde ng'eri ku mutala mulala kati nga osiwaayo Afande Tone naye nga yegikuuma naye nga yeesuddeko Kakabanga kakati neebaka obudde bukya mu katenti mwe banteeka nali mmanyi olunaku lwosooka olwo nyingidde no ne bannange gye bali naye nga gibanatuuka kawungeezi wali omanyi nali mmanyi Bawagaba omugenzi Juuko omugenzi Goloba omugenzi Kamya abasinga bonna bafu ng'oggyeko kati ayasigala omwana Wagaba kaakati nze we natuukira katenti ke bampa waliwo omusajja yali kapiteeni ku magye ga Obote naye nga Mbega yajja ketta bano nga bamuyita Biira kati naye nasanga naye yayigidde mu kikosi ekyasoose ky'eggolimu kati gwe bampa n'ensula ye mu katenti ate nga bonna twemanyi naye ng'oyo omwami obutenti obutini buno obusiisira buno bwabanga busiisira neewonya n'okwewonya bwe mujaamu ababiri mwagendamu anti bise byakwebakagaye bakakubisa kakati ekyoto kiri awo kyaka mutula ku kyoto awo mutula ku palatuuni okyaka kati ssaawa 6 kitundu babayita okulya mugende ku mmere kati nze natuuka nga ginatuuka nga bugenze ntutuka kawungeezi saasooka kulaba buzibu kati ziwera 6 eyo ate bayita ogende kulona emmere tugenda kulayini omwami yali afumba emmere bamuyita Bob yali kopolo nga alina negisiriye kati tuuka eri tampekeegi eyannyayo nnyayo aba kasooli sooli n'ebijanjaalo ate ebijanjaalo ki kati bebafumba kasooli anti yennyayo omutuufu basooka ne bafumba kasooli ono najja abanga agenda okujja ne bayiwamu ku bijanjaalo naye weziba nti kilo 10 ez'akasooli bayinza okuteekamu tampeko nnyo ez'ebijanjaalo era oyinza n'okuba tampeko yeeyo n'olunyamu empeko y'ekijanjaalo so supu gw'olina okozesa era supu tebuli kakali ate ekikopo ekyo yabanga nayisi naye nga bakisalakokko kagabupipi bwasena bwati kyakendeerako kibaga kino ekyuma ekisena sukali oba akawunga kisobolako kino kakali musimba layini oyo omwami yekifuku yabawa kati tebiriko gati ono guudi asena buki kati nze asena akakopo kabwako nnemezaawo manyi akyayogera sefuliya kakole ki kajjule sefuliya yo gye wazze naye ate kano akakopo akamu kano yakaleyera kujula kagenda kukola ki naye nga naye simbu lyagakola bisookerawo agavaawo kati vaawo neberawo kakali agavaawo kali nva kakati kulyako ngaebintu ebiwooma nsirika kati engeri dali kyali obupya oli omugalo omufumbe kakati bukya kubakya
kati nsooka njiyamu ekyokwegala kati adagenda okubeera bubiri kati saawa awo nga nnyawo nyekitundu kati ate abakulu waliwo batuula mbalaba kati neŋŋamba kati wano kaŋŋende mbuuze ku afande kasizenga n'ebyafande sibimanyi mmanyi mwami ŋŋende mubuuzeeko olumalamuuzako mugaa nti nze nzirayo kati ŋŋenda abakulu we batudde abakulu bali we baatuulanga babazimbye babalukiranga obutanda basimba enkono eno neeno neeno ne bateekako emiti ne baluka obutebe bwabwe kati ne wano nga abalenga akameeza aba balukirawo obuti yeringa ng'emmeeza kati bo bukya ku makya batuulawo nga bakola kiga bamaze okukola fiziko zaabwe ne batuulawo bo babaye bakubaganya kati nze ŋŋenda kati ate waliwo omwami RP yayimiriranga muli eri tatuulawo no mu bakulu abasemberera kati nkola ki mba naatera okutuuka nga mbuze ndoza mita nga 10 oba 2 okutuuka ku bakulu kati ayita alapi kuja akulabye era najja ndaba bwe tuba bwali bwa musana agamba kikuwayo kyamuza kibokale si kati swali nali sirumanyi naye kati nange nayiga kati nange ekigabo kyokera nakikwata kati omwami teyalwisawo mangu nnyo ajja mangu teri kulyega akwata wana sawa nteeka wali nga mumaasoko wali kati embooka ezasooka ebbiri zino ekyamazima zonna ziwuliramu amangu ago akuyisizaamu teri byakwegaba ati ate owooza teri kubuuza lwaki ate kati nze nalina kadogoli musajja mukule bubaga wedde ngo alekola ki ekulirawo ate yange kitwalimu n'empisa gasabaga alikola kino olina okikola kuba twava n'empisa zaffe okuva mu buto kati munnaaye omwami asooka nkyamuseesooka n'eyokubiri kale wano yannyamba bwe yagalulanga bw'ati embooka eno kale wano mu kukuba wano ng'akendeeza ku maanyi kati ziggwayo abiri yuka eno bakuba abakulu batunulwa bati tajja naye kugaana kuzikuba kati ng'ambuuza obadde olagawa konze nze mbale ngenze gamba mwami Kasirye nze bino sijja kubisobola ebyokusulanga enjala kati enjala yaddubye nze ate ndya kataapi ku kabu alina kuti kawera ate n'ebyo fe abalira amatokere emmere waliwo eri nyingi nga nze ndi ebyo mbale ngenze mugamba nze neddireyo awaka nanga nti olina Katonda tokiddangamu togeza kati naye teyaŋŋamba bintu naye lwaki Kasirye gwe wali olumba anti kati si ye yakuleeta kituufu anti ye ali mukwano gwaffe ne bali gyali mikwano gyaffe kuba ffe bajjanga awaka ne mutuulawo ne munyumya ne mufumba emmere ne mulya naye ng'olumu baddako mu lusuku wali kati ate afaane Kasirye eggwanga ono yanyumirwanga nnyo akawala gyako kati ate ewaffe nga twafumbanga awala gyaba bataliiwo ng'aye abatuma mugende mungulireyo kale nemugenda bwe bagutunda ne mukola ki baabangamu n'akasente kaabwe tetumanyi bwe baazijjanga kati nga mukwano gwaffe nnyo munyumya ne museka ne mukola ki nga tebali tulinaako buzibu era nga yajja okusinga okunyanga okusinga abalala kati nemuga nze male ngenze mugamba nze ndeddire era nga tokigeza tuddanga embikoyi sijja bibeeramu kati nze teyaŋŋamba nti wabayo okusima omusenyu singa bakwata agotoloka era isibi kati bo baamanya ndowooza embeera kusima omusenyu weguliwo anti wano ogenda okutyaba eku bakutwala ebbali n'otyaba sigaba notaddamu kulabikako tiyabingamba ti ebyega sibimanyi kati bo baamanya embeera ndowooza era nga omusikale abeera muki kati ekawungeezi nga bayita foreign kati balina ebiwanja bibiri ekya training nekibakolyako physical ku makya twali ku kya physical kati nga bayita palliative nga tugenda kati bwe tugenda nga tutuula wansi awo nabundi defense bwe tuti kati nga batandika batugamba mu Luganda bonna ab'ofisa bajja ne besukooti baabwe biki kati nga batugamba kaakati nti ye mubadde mutulaba eri ku ttale kyemubadde mutulaba eri se kye tuli kakati wano we mwajja eno nsi ndala era etteeka lya wano sitokkirizibwa kutoloka era singa okwatibwa nga otoloka ottibwa tebaluga ti bakuba akakubo byaluga ti ottibwa ekyokubiri temukkirizibwa kubeera mu bukuukuulu muteesa ki ekyokusatu buli muntu alina okubeera mbega wa munne singa olaba oli nga ayagala kutoloka muloope so ago amateeka gaawa
amateeka agaba ag'omu nsiko eno mu training gundi gye babaweera amateeka ku training wingi mwagana school of combat kati nga batugamba lyetteeka lyeno kati essaawa zino adui wakwatako akutta kati muli bayeekera olwo omanyi kiki oyingidde omanyi nti oyingidde NRA omanyi nti oyingidde FEDEM omanyi nti oyingidde UFM gwe wali omanyi ki oyingidde nze sibaabula nti NRA nti oba FEDEM oba FM wayingira buyingizi buyeekera nayingira obuyeekera ng'omulamwa gwaye kwerwanako okwejjako bano abasajja balikola ki naye nga simenti eno FEDEM oba FM oba NRA so baba wadde amateeka bamaze otuwa onaatubulira ojja ddi okumanya kikyolimu kaakati awo nno nga batusiibula batugenda kati enkola y'abayeekera ti tebeebakanga nga tebasabye omuyeekera asaba essebo nga era bwe busuuka ekirawo ssaawa nga 3 mugenda ku kiwanja oba kati nti ensaba eri abangamu emitendera omuyisiraamu bw'abuuliramu ennaku 2 ate ennaku 2 za mukatuliki ennaku 2 z'abaana baffe b'ennamirembe ffe waffe obulokole tebwaliyo naye twali balokole bitiba lase buno bw'ennaku zino obwokubu yesu nagenze muggulu kaakati bwekyo bwetwakolanga ennaku zino bawulira abayisiraamu nagenze muggulu baali batono abayisiraamu naye nga nabo mwebali naye nga tebiriko kwesosola kati omuyeekera agenda okutta omuntu oba muyeekera bwagwa ku mulabe we kati mu bumpimpi temuli kusonyiwa kutta mu bumpimpi abatasse so olokoka otya osaba biki omusirika yenna tatta wabula naye kuba kwerwanako kubanga kyo batunuzaamu ekissi asooka munne yakola ki kati mu bumpimpi omusirikale abatakoze eki abatasse naye kuba kwerwa kakati kati buzi kati tudda bamaze ebyabyo tubuulirira twaddayo katona ate ekiro ssaawa 3 tugenze kuki tugenze ate kuti okusaba kati ate bwe muvaayo ate olusi babaza ku kipindi waliwo kibayita ekipindi bapolotokaabo abababuulira ebyomu Amerika ebyawa abasomesa ebyobufuzi kwegamba bitambula mu nsi yonna kwegamba muba n'obudde butono obwebaka kati ate waliwo mulindirako bino ebyokulya bino essaawa 7:6 kitundu kati bwe mumalawo eyo 2:7 kitundu awo nga mugwa ate 11 muba mwazuukuse mugenda ku fiziko wali kagati obudde obumpi bwebakira essaawa gabbeka nakuba active sawa yonna kakati kati tugamba kati bino bitabuse kati nengamba apaana kati ekyali kikola ki kijja kati olwenkera waliwo training ekola ki etandika training etandika ssaawa 1:00 wali 11 amugeze ku kiwanja okola physical naye mukolera wamu 11 ez'okumakya mukolera wamu we mukola physical mukolera abasajja akasirye gwanga oyo eri musajja fiti nnyo nga muzibu nnyo kakati training etandika mugibeerako kuva ku ssaawa 2 muvaako ssaawa 11:00 kati ate muvaako 11:00 mulina okugenda okutyaba enku ebinywa bibeera bibiri ekyomujjoko ni kimu na wano we musula kubanga nti wano we musula mubeera ku muliro okufuna kabugo kati nze omwami biiro ono ekyo yali nti ye yali mukulu mu myaka yakutwala yatwala musisi ono bya naye yali ku training naye nga kapiteeni nga mbega era wengenda otuuka mu maaso eyo kati nga betugera naye kutyaba enku ate ejukira enku zino ate mulina kumenya nnyo bawulire temutema mugenda mukola ki byampolampola ajja bawulira kakati tubeerawo tuguma olwo kijja kikola ki kijje nangamba atugume n'abalaba ne waliwo omwami Joseph ali kamutugonya yali mukulu aga nti atujja kumalako kati tukyapa tukikyapa tugenda okulaba wiiki ng'eweze nga naffe tulaba tukoze eki kati ffe training yaffe ey'obuyeekera bwe twamalanga training nga tulina okufuna ennamba training yalina kuba ya myezi egi 5 naye twafuna okutataaganyizibwa etwala emyezi 7 kati training tugikuba kati era oyo omwami biiro oyo
naye nga ngenda nankona ya akagambo lwaki tetutoloka nemuga ali kati tutoloka ki kati ate tugeze tumanyira ng'akomaawo tayongerako kirala kati ate neŋŋamba ate oba mbyogereyo eŋŋamba ate ga mukwalo gwange sagala bikola omuwaayo kubanga woogambira wonna nti ono yagambye tutoloke kutibwa teba kirala babuteekayo eri ebbali n'akola ki n'agenda n'atyabeeku omutima guŋŋamba oba byogere nga ekabye wayisawo ng'ewiiki nga ddamu kakakukoona naye wano bwe bibeera mu katendi kamwe tabyogera abikugambye eno mu nkwe eno aga naye bino ebintu byetubonyabonya lwaki tetutoloka ogamba wanga kirina gyendaga ngaakita kati era olumu kubanga nibwe twaba ku training ng'oyinza okusaba ogendako emmanju namusanga nga alina akantu akapapula kawandika naye bwe yandaba ogenda emmanju otegeeza okugendako okwetewuluzaako kko nakwo kwakusaba ate olina obuyinza obugendeezeezi ate manyi nga bwe tuli wano nti mubeera wano bw'oba owulidde ng'oyagala kwetewuluza ng'odde manju nedda ssebo bwe mwakolanga training oba muli ku parade baatukanga ekiseera kati waliwo bye mulina okusoma nga mutudde ki nga mutudde awamu naye nga sekutula nti mutuula muli by platoon kati oluusi awo woosabira singa oba owulira nga oli buki mutuula kinta buli mutuula bayikooyi by platoon musigale ti mubaamu emitendera kati osaba n'abagenda okufuyisaako liwaddembe naye togenda bugeziga bwokolaki kaakati abanga abali mu kiraasi oluusi baatubangamu ne kabuleeka awo kaddakiika 5 naye nga tekakunywa cyayi ate oli munywewa kati oluusi osobola naye nga era okusinga olina okusaba kubanga singa otambula kyenyeegi oyinza okukwatibwa nti ogenda obadde otoloka ate oluusi ne baana baatukuumanga bano ayinza n'okukuba essasi oyagala kutoloka kubanga era bano twakulanga twiri nga batukuuma kakati namusanga alina akapapula kawe naye bwe yandaba n'akakukusa nze saabifaako nga oba yali abalaka kimu kati wano training nga tumaze emyezi 5 kati tugenda okutyaba enku kati yali amaze okutegeera nti agenza otupaasinza yafande kaliisoliiso yali diputy wa Nkwanga kati nga ye yafuna amawulire ndoze geyali mbega saamanya kinga ekiri yakikolanga kati tugenda mu nkwaŋŋamba nti naye nkubuulire nti bino nze mbikooye bwagamba tugende tutoloke ne mugamba ntwabye emyezi 5 tuyingi tugikoze tugimaze ewedde bagenda tupaasinga ate lwaki tudduka nga batupaasinga aye kati ate lwaki tudduka nti nze ŋŋenzi era bwe yagendera kati ate nga nange atoloka nadduka ate nga benaakuba enduulu era akoze eki agenze ate sisobola bukwata nti wuundi adduka munywezi nze ndikadogo ye musajja buki ate yali musajja nga alina ekifuba akati nze bwe nakomawo saayogera nasirika naye ŋŋamba si wenjogerera enkumbi egenda kunnuma ate nze nensirika ate nakyo kyansi yannyamba tebambuuza ati aliwa kubanga nti yali mukwano gwange ennyo wadda weekolaki odda enkutu zityaba ffenna kyoliko eyabasindika okuzityaba mwembi teyabuuza tekyabangako nti genda otyaba enku pulogulamu abanga mugimanyi nti oluva ku training ekiddako okutyaba nku kati walinanga n'enkola nga bwogenda okutyaba n'ozigwako mu bungi oyinza okusiba ebinywa byo bina n'obirekayo eri kati enkya olujja ositulawo buki bwabusitulawo kimu n'otwalayo n'oddayo n'otuula ne weebuzaabuza obutatwalayo bulungi kuba bajja kutuma ate oluusi omulimu omuki omulala kakati nze n'ensirika naye nti omusirikale yenna be balina nga enkola yaabwe nga neyatoluse bamumanya kali nti wabangawo okutubala ekiro nga paredi eruma ssaawawo nga 2 awo bagenda okubala nga tebamulaba ne bagamba atoluse era mu sipiidi awo ne batandikirawo okufunga muzigo kali okufunga omuzigo kwe kusiba ebyammwe naye ate musiba biki musibe muveewaawo olwo mugenda kuvaawo kasitona ono olwatoloka baba bamanyi essaawa yonna babalumba bamanyi nti bagenda kutulumba ate mu kutoloka ate yamanyiiwo oluusi bayinza okuba nga atolose bamukutte oba ye okubaleeta ate era nga ne mu nkola waliwo bali bayita ekitundu ng'amagye gyegali baagayiwayo naye nga gati okuyingirayo eno kati ye ndowooza engeri ekyayi nti yali mbega oba yagenda okutoloka ng'alina pulogulaamu ye
kati tuba tuli awo ssaawa nga 3:30 nga ba OP bazze ez'ekiro nga baga nti ekiri ebweru tolina bwolisa kiki kigere nga kiki ekiri ebweru ayiye abampi n'abawanvu juga yajja kuketta buli kimu akikesse naye nga mu traininze naye twatraininga naye emyezi egi n'agimalako ali mu kubega naye ate omwami oli okumanya ali muzibu nnyo nga bwe muba kutwere byemusomesa nga yeewunza yeefula atabikutte era nti baalinangamu n'enkola bayinstructor baffe bwe balaba nti oli muzembe tokwata bulungi nga bayinza obbazzaako ku bbali baddemu babakwatemu mwekka oluusi bano baba bamaze okubata ate mwe ne babaddemu ne bakwatamu ayongera kubega kati nga ye olumu yeefuula omusiro okudda mu baki nga ye omusajja omukulu ono alenga ne bakadde okuba ne bamusinga okutege naye nga kulongo kwakola ki kwatudde kati tugaa nti ekiri wabweru tolina bwisa kiki kigere kati naffe engeri kyaki bayinza tulumba kiro tusibye ebyaffe anti kusiba busefulya kati ku ssaawa 11 ez'okumakya juka eri mu kibira bano bakwatako ne ku mmundu ze baali balinawo ezimu ne bongerako okukota gaadi kuba twalina amakubo 2 awamu ne bateekayo 6 nga 9 ezikuumakaawo kati ffe mu 11 ne batulagira tusimbule naye nga kuva mu Nankani mu ditaaki wano twapanwa bupanwe buli omu yakwatalirye kati mu kupanwa kuno amina kusinkana mu maaso mukole ekisinde kiki otuyita omusuuluulu naye nga bw'olinnye wano olina okubikkawo kwakiri ne bakaba kakola tokalinnyako era tuyinza kumanya nti baakutte wano kati ffe gye tugenda tetumanyiyo kati nga tutambula mu kibira omwo mu kibira zigenda okwera ssaawa nga 7 tutuuse bo we baagala kati nga kugumba awo mutandika kukula buddo kuzimba obutenti bw'abakulu n'amagye eno ku ttale kitukolase kiki nga naffe eddabu difu tuziwulira biki eno gye muva ku ttale kwega nti ebibira biri erekyabanga kibire nga ebiba ku ttale ebimu osobola obikola ki ate eddoboozi ly'emmotoka oliwula ate eddabu difu ezo zalinanga akantu akawuuma naddala kasozi ng'ogiwulira keyo ddabu difu kati bo kye baakola tebakola nkola yabugira kasukayo mota mu kibira engeri ndooza opiono yali yaketta obulungi leeka waabwe baalumba bulumbi kati baatunoonya wiiki nnamba nga tebatulaba kati tabu egenda erabika waliwo op waffe baamulaba ku ttale jula baanoonya nga buli wamu kati bamulaba akomawo agamba abasajja batulabye bwe tuyingirira kati bategawo landi mayini mu kukubaawo ebadde ayita leero gye yali nti mbega bulungi landi mayini yabakuba ebatuukawo yali tebagirinnyako kuba waliwo awali ekiti ne bagiteeka wansi wano nga bwoba ogenda kubuuka ekiti ekyo olina kusooka olinnye wano kati baagira naye tebagitegulula ate ozobalaba tebabe kuzitegulula kati ffe nga buli olukya ku makya muyingira sitandi 2 kwekweka kati nga batusala obubinja 30 ne babawayo emmundu emu egenda obbakuba naye nga temugenda buwala muvanga wano asatu gonna akabuna ate zaali emmundu emu kale teri kwogera kati tugenda okuya ku ssaawa nga 2 awo tuwulira amafulungu ago bwe gaabalabanga nga gakaaba naye ng'ate ffe tegakaaba ntugamba nti baabo bazze kati naye nga tetwekweka buwala ng'otambulako ndowooza kasova mu defensi booti ndowooza mita nga 10 nga mumusirikira kati tugenda okuya nabo tebaanyega ssaawa 4 tetululeko kanyego 5 kati bo bwe batuuka mu defensi ne batulaba ne basirika ne beddira mu ofisazi mensi ne bakola ki era waaliwo n'omuliro ogwabano abakulu bikola nti abakulu baakubibwa obuliro ekiro kati waliwo gubakya sitiikoddala oyo eyakumanga omuliro naye bw'akuma ye olumala okuseesaamu addayo nga wali talina kubeera mu bakulu bw'alaba nga guzikidde sekuzikira gukendera ng'adda ng'aseesaamu era ng'addayo wali kakati bw'abanga baba beebase ng'ajja wali ku kyoto waasula wano ng'aseesaamu
abakulu esite zida kubaluba bakulu ekyo kakati obucha kubakia va munsika abakulu balabirirwa esebo era omukulu ababuki va munsiko ate omuteti bwabe kati gulia wakati yao kalijuke ati omuka esite zisemberawo kakati ono asula wano kukyolo kali bubacha kubakia mulina okujjamu ebisiki ebyo emubisikizo omuka butalabika kati lejukula amaana katugasigala nga mangi ate ebisiki biguba mungi kali bwe baatuka mu defense waliwo emiwogo awo twali twagirabiddewo mu busazi base nga nabo beyokera bwogo nga basirika batuliize nga bavumikamu omuwogo wabwe nga bakolaki kati ffe tukobawo ssaawa nga mukaaga tugamba bagenze tujaye twogera mpolampola abagenze kazi baatuwulira kati ne batandika beegaba bati ne bapanuwa naye bo kye baayagala okusooka balindoza bagamba tukwate baki nga muli balamu nga tuli balamu kubanga nze mwennyini mu 30 tuvaayo eno nze nali nkuleka tugamba bagende mu kaditaakike ate n'enjala etuluba agamba mukomewo mulabe mulye ne ku bukisubi wala ekisubi yaligayo bweyegeddeyo katukozesa laffe obwago tujye tulye ku bukisubi obwo kwati ebiseera bayitaga kisubi nga yemmere kayinja nga tewali akayinja era yonna ekisubi obukisubi obugali kayinja kuba waliwo bukisubi waliwo kayinja yonna baatabulangamu kintabula n'endiizi ndiizi teyabangako kati nga bagata bukisubi obwo ne kayinja kati yalinga yengerera kati tukomawo twasire baabu tujye tulyeko wakire mulyako akadwe kamu tugenda okulaba nga wali tugenda okulaba tulaba uniform kati tusikatira tuti kati nabo bapanwa bakolaki ekyali awo ekikumi kati ate gikola mu kudduka olina okudduka nga weewesi so mwabagwamu twabagwamu maaso ku maki kati ekyatuyamba waaliwo omwala ng'omwala gwe toyina gubuuka buki bubuusi kati batandikako ebyasi kati mu kubuuka omwala wano nze era teryankuba ne akasaati kange yakakuba wano sasi ne ku nviiri kuno nalina ati teri byakusala nviiri naye zaali zikuzeekuze awo nawe oli azookyakokko kakati waliwo omwami ovuga omwami ali mulwadde wakafuba katasobola kudduka teyagenda agwa wano mu kubuuka omwala wano ye bwe yagwa kati naffe mu kubuuka omwala wano ono afande waffe afande Mbabazi ti alaba tuweddeyo oba ye bwe yadduka n'abuuka omwana n'ayimirira ne ekeye kati nga tajja kukuba amasasi nga tukyajja kati alaba tuweddeyo oba ye yatubala atya n'asooka n'abakomamu ebyasinga mukaaga tetwamanya oba byabakwata oba tebyabakola ki kati n'abasala ku sipiidi kati bwabasala ku sipiidi tetusobola okweyongera nakola ki naye nakola wizidro kati twatawanyika abali kuba tutawanyika tebabatamu tetwafaamu kujjako ono omwami ate kati ffe ono twamuleka ngaakuleka naye twawulira nga bagamba iko maiti moja kusakufa hapa olaffe oluswali twali tuliyize kubanga ono omwami oyo oyiga oyo era alutuyigiriza kati kazi teyafa bamubuuka buki kati bwano bwadduka batufata kati neyeemulula kati mu kwemulula waliwo ekiti kyalina ebirandira binene kijjoge n'agwa muli kati bwagwa muli nayita ebisaaniko neyebikka n'asirika kati bano bakomawo ffe tebatulaba lutudduse tweyongeddeyo kati bagamba nti nno abayekera misaabwa olw'okuba omulambo gwe balese tebagusanze yatunyumiza ye mwennyini gamba omuntu gwe tukubye naafa kati tetugulaba naye ng'ate mukama ayamba babo aguddega wali ate agezeega wali mu kiti wali weyeekukubya akoze eki asirise kati batandise beecwacwaye era nabo bakyajingawo emmundu zaali bbiri ez'ebiti bakyajingawo bbiri ez'ebiti ezabagwako waliwo abaana abamu bazikola ki nga mubuuka wali mu kubuuka wali abaana bazisula kakati ebintu ebyo mubitwalira ddala nti bikulu emiti anti ebammundu etali musasi okolera training tokirizibwa kugisula kuyirizibwa kukiteeka wansi nakutte ejjinja ayinza okusinga ate nze ngeri nalina bajja emmundu yange nga yakiti naye ngeringa mundu yennyini kati naye bannanga abamu bwebaba bazikopi nga nabo kati era mu bana ze bakyaginga zaalinga ezo zennyini ebanga mundu yennyini twali tuzikolanga mundu naye nga tefulumya ssasi kaakati yatunyumiza emboozi nti bagambye ti abayekera bisaabwa ate naffe bano nti ffe mu kufata ffe ngeri twali byawuddemu obubinja bano bannaffe ababo we baali basirikirayo twali ffe bubumpi bafaafaga naffe bakoze eki
bebalabyeko kati twatawanyika awali 50 bagenda nga twekunganya buki kati batunoonya okumala wiiki singa 2 paka lwe bagenda kati baddayo kakati so bababulwa batubulwa naye nga batukubye tutawanyise kakati kati wano tetwamanya ngeri ki omusajja yafunanga amawulire kati batutaataaganya afaanika isubezi yali notupasinza abo teyajja kati tutandika okuba nga twelinga tugizeemu kumpi bupya naye nti ate tetuliga tumenyekanga wali epasawutu yabalema yalema kati netuba nga tugendayo ku makya ne mukola field training musawa nga 4 ne mugivaamu kugamba nga tuli ku mazowezo twejjukanya buki ekiseera ekyo kyonna nga tonategeera oba oli mu fedemu awo nali maze okutegeera nti eyo fedemu ojja otya okutegeera kati okujja okutegeera engeri yekyani nti twali ku training nga ate wali abasirikale abakadde kati nga tubabuuza nti kakati wano bayitawo batya nti eno Agana School of Combat kati nga batubwene bali abalabe nti eri zebula kati nti abayeekera bano enkola yaabwe baali batono naye nga basala zizooni kakati era awe ngenda okutuuka mu maaso awo tikati batule batubulya n'enkola titwajja eno gakayira ye mukama waffe ti naye netwawulamu ono Nkwanga n'asigala nga ye vice ate nga bonna bankwanga twali tubamanyi ekyo twali basivira naye nga bonna bajja buli mukulu akola ki kati nga bwe tubamanyi naye nga tebatubulya ate we bali naye balaga ntulya baliko abasanda nti eri edikoota ti abalala bali Mawokota nze nga ne Mawokota simanyi bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.